Laba birungo gwe Spice Diana akakasiza Shiba Karungi naye akakasiza Spice Diana ndi ayinamu efujjo ate ayinamu n'emputtu nabyo ogenda kubanga obifuna mu maaso awo ebya SB family yate binaba kugwa yadde n'akatono Anteira alesi ebyama ebitiisiza ddala ebikwata ku baana be abalongo be SB family be yamuzaalamu nabyo ogenda kubanga obifuna mu maaso awo olutalo simatalo wakati wa Fulufiga wamu n'eripazo mugamba mutya mwansibye mutya kansubire nti muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era n'ensaba gwe wena atanaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell emesuwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nyo okusabirako mwena abalwadde abakozi obukosefu ntisaba ekisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano Suvia Airport Pickup and Transport Service nkonaako wame ensonga ebyentambula byo imbikolerako ddala tambula nange weewala abaferi Shaka Shulafu Dembe musomi wa dua era ngakola ku nsonga z'amaka milimo gyo tegitambula bulungi ogoba ku byakugenda bweru mukubireko naye agenda kubanga ate akurombera edua munange sigenda kulwisa era nga nkutandise ne mama Fina SB4 Media ne Anteira kubanga kate ekintu bakirimu babyona ko rejjo wetwasembidde nga SB4 Media akoze video ngalaga nti mu ngalaganyoleddwa nnyo luvanyuma Mafina okumuzaalo kakati ye Ibrahim Kasa munange avuddeyo na leta ebyama bya Anteira mbo mukwano Anteira bamukwata n'omusajja eri ku chachi ya Pastor Bugembe mbo SB4 Media yamusanga n'omusajja mbo era n'omusajja nakati gyali si bigambo byange wabula bigambo bya Ibrahim Mukasa nenga Anteira abazo okulangira naye nti kati ali single mother abana bange si mwami wange byawukana tata w'abaana ekyo kyo era ompuliranga nga ngamba sitata abaana jangu okuba essasi speaker wabagabeza abasingo mother ojja tojja era ngenda kutwalizaamu kuba owulidde kugaba Anteira bwatu bwamaze okulangira naye nti kati ali ku lukalala lw'abasingle mothers nate bagamba nti n'abalongo tebakulira bweru mbu abalongo balina kulanga maama ne taata webale kyokka kisinza okwewuunyisa Anteira we yazaala ebifaananyi byayitinga na SB4 Media video nga balaga nti afayo mu ddwaliro Anteira gye yali azaalidde kyokka Anteira video n'atutegeeza n'agamba nti ne ssente ze yazaalira mu ddwaliro SB4 Media si yaziwayo wabula ku TV kwakolera nenanyiniyo munange be basasula sente ezo ezeddwaliro sigenda kujatukiza manya naye nga Anteira gyakolera be bawayo sente. Oh my god jukira waliwo akatambulaga SB4 Media yeegaana abaana yeegaana omukazi naye nga byebyo era abantu bagamba kyaka bituufu lwaki mama Fina we yakuzaala okuseewa video n'olaga nga olimu ennyamivu nnyo biki n'ebyala nga tumanyi nti abana Uganda boogera bagambye tulina bulijjo gusansonga z'abanno nawe ezizo bagala kuzigusa munange bwe nkuzaako eno ewali pazo mbadde ntambula eyo n'ensanga ekitokota luliddo nga lujja lwambuka wakati wali pazo wamu ne Fulufiga bengi nga mulimu n'ebigambo ebyagejjuukawo ebiti liri pazo ate ebyagezezaako okulangira omukyala Jennifer Fulufiga abantu basanyuse mbu naye Fulufiga amanyi okusabula banne nti kati naye ono kamusabule kale katalaba akatambyako atusobola okweyongerayo badiyale naagaleero banange munnamasaka munange naye tanyigirwa mutoke teyerya ntama kyoko omwana ono katulaba akatambi ate tweyongere fulumizi mugende mu baaka mmengo eddagala liberayo yambaza abaana bange saati empya bajje babuuze ku bantu fulumizi bring your kids here namatona abe bamwambaze mu simu leka wipes my kids bagreetingika abantu ku luzungu omwana ugwa amanyi oluzungu basomera wa bali abasomere Makinge Primary School Universal Primary Education UPE kulina sente ziwerera omwana mu international school ugenizi abantu bwe babanga bakulesekkiriza otege mazima nekiryoka kibba ebijiko by'omukazi oyo yali atunda ebizigo twali nasani nekiryoka kibba wuma nekibba ebijiko mukazi akigana yekubi ebintu byangu otwala byaki ate kyekaza gukutte essimu ya Babi Kyagulanyi gugibbi omukazi yaganyaga gugamba gwandibadde bw'oba oyagala essimu twandyogedde ne Tata Solomon Tata Solo n'akugulira essimu nga gutunula matama ntengo
Otegere nga kutunula matama ntengo ekyakubisa simu ya babi kyali ki naliko twasoka wa sweet peppies ne muwa sente eryekulambira eyo wagulu entinda ne tugenda mu maka g'omusajja Bobi Wine n'akugabula emmere n'olya wasookera ku mugati n'obuugi n'olya n'onywa bwe wamala ne baleeta emmere nobba essimu y'omukazi ne tukukebera mbuleega nga teriimu okumanya ekikazi ekyo kyesabika fuulumiza essimu yali mu ringitoni naye twakuba ku ssimu nga n'eddoboozi lya ringitoni terifuluma nga kyagisoosese mu mbuga wabba essimu ya babi n'ogisesema wabba essimu ya babi Kyagulanyi wabba iPhone 12 ebiseera ebyo naye wagisesema fuulumiza ne mu State House singa obbayo naye olunaku lw'olibbayo yadde akati akasokoola amannyo lw'oliwulira omuggo fuulumiza obbanyo olunaku lw'olibba mu State House yadde akati akasokoola amannyo ebyo byogenda ku buli mukolo nobba ebijiiko nobba wuma njagala olunaku lumwobbe mu State House akatike ne bwe kaliba kati akasosola amannyo bakukube bakuleke bulere. Lwaki weemanyiza abantu? Lwaki ogenda weemanyiza abantu? Okubeera omuwagizi wa NRM olowooza Museveni bw'akumanyi nnyo. Mazima. Ekere okweteeka we mutagwa. Muli byana by'abaavu nga nze. Abantu batuyambye buyambi. Okubaako bwe tubeera. Lwaki weerabira ennaku fuulumizi? Olina ki mu nsi? Omanyira abantu nekulyoka gwegenda nga gweteeka ku buli omusista Natasha omanyi nabadenesi Natasha nga akukubira ku mutendera ki nga ku mbaga ye tewabaddeko ate toli mwana temumanyi we mukoma obutamanya we mukoma nga kibi mu bulamu ffe nga twepima ffe nga twezuula bingi muzeeyi nti muntu w'abantu abo abaana be bantu b'abantu bwemizi fe tubeera ne ba Toyota kusikaye naggulu nagula kyayi ne mugula gwemizi. Suvi Airport Pickup and Transport Service bakasitoma baffe abalungi nyongera okubajjukiza nti emiwendo gyo twagisaliddeko ddala nga woolabaawo ate nsiiba nti bagamba nti bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service mukwano nze siseererako ddala oyagala kugenda mu kyalo oyagala kukima mu kyalo oyagala genda ku pate oyagala genda ku birthday oyagala kulya ku zizo kiki oyagala okulya oyagala kunona ku kisaawe oyagala kutwala ku kisaawe bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service ate badiyale wojja nongamba munange beddala Suvi sente zonna zirabye naye ekyamazima siziwezaawo nja kusalirako oba okitegeera kati so gwe wenna atanaba ku bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service onongojja n'akusalira nako olinze ekimukwano bookinga Suvi tweyongere. Olutalo terunaba kugwa wakati wa Spice Dana wamu ne Shiba Kalungi olunaku lw'ejjo Spice Dana bwatu yagenze ku Facebook page ye n'ateekayo ekifaananyi kati n'ateekawo ka caption akagamba nti laba birungo gwe maama twali tukyali awo ndowooza yabadde alina gwagamba ebirungo ne gwe bagambye naye n'ateekayo era nga simulala Shiba Kalungi yagambye nti mugenda kutegeera kye nali ntegeeza bwe nagamba nti tulinamu effujjo tulinamu emputtu oba luno ddyo lugenda kukomawa nze naawe naye Spice Dana ye takomyoka amaze n'akwanika video ng'alina ebigambo ate byawerekereza Shiba Kalungi. Bamupika bamukwatamu eyali agamba tazaala n'azaala biki bye mugamba bantu mmwe nga mukola byala bye mukola sibye Obusungu bungi mu ndongo katuwulire kiri mu ndongo obusungu bungi mu ndongo katuwulire kiri mu ndongo Listen, see, Nabakambo, fake feminist, fake swagger them, fake mama, fake mama, fake mama, fake mama, fake mama, fake mama, fake mama. I really fake feminist. Lindako, boo, tazala, lindako, mbono tozala, koli mukazi ruachi tozala.
bwatyo Spice Diana bwe yayongedde okukakasa Shiba Karungi mbu yamugamba okuzaala ye Spice yagambako Shiba lwaki tozaala mbu yali ali awo n'azaala n'ebyala namwe nga mbyewulidde ku kyokka era maaso wano bo ba Shibaholics mukwano bakyawagira ddala ngenda kubanga nkulekerako obutambi obw'enjawulo nze kamba siwire wano mukama bampeere kyonna kyemusinga okwagala tambula ne Suvi Airport Pickup ne Transport Service togenda kwejjusa yadde n'akatono bye bye. Era Shiba kyayogera kituufu nekirala yayogera kitali kabifu ka Spice ne Shiba nze ndaba tekasaana Shiba muno mbudadi wa gundi w'omwana mbu yazeeyo w'omukyala mukulu mubijjawa nenga ani asobola okuva wa Shiba n'agenda wa mukyala mukulu Shibalekeka ani yabagamba nekirala ani yabagamba mbu Shiba okumuzaalamu bamala kuva ku mukyala mukulu Shibalekeka mutunuulire nekirala Shiba okumuzaalamu yabagambako nti basuulawo omukyala mukulu yavayo n'abagamba nange nze aliwo mu maka webale nnyo Shiba yabagamba tayagala na bufumbo asobola okuba nga just omusajja ye beyagala byakweyagala n'azaala omwana we Shiba n'azaala omwana ye olinasigala mukyala mukulu ne mukyala mukulu kimwongerako mileage nti munnange mujja wange ye Shiba okitegeera wakabi okubanga Shiba mujjawo abaana bakati bagenda kula n'omwana wa Shiba abaana bakati gwe mukwano ngera nga bajja ba Prima Kadashi mbw ate mbu omusajja teyagala Prima Kadashi n'anjagala era buli wakubuza ogamba yonna yali bba wa Prima Kadashi okitegeera era balina okuteekawo Prima juu bamukisa abo naawe abalyako wetulidde kati osobola kyogamba Nasho ngamba mbu Shiba mbwate bamulesewo bwate nedda mukwano Shiba yavayo n'abagamba mbu bannange bunze amakanza agalimu omukazi alina ennyumba ye ayagala mwana we kimu kye yandyetaaze kati what are you saying guys ali mu ssanyu lye okitegeera and I'm so happy of what Shiba did podcast tujwagala era mami don't stop Shiba What are you happy we will talk? Of course, tetugenda kubeera nga buli Shiba kyayoga tukikiriziganyako. Ate bane simanyi lwaki Shiba bwayogera abantu bane boogera nnyo simanyi Shiba aliko masanjalaze. Nedda Shiba rawo okwogera okisegedde. Kituufu bambi kyokka ne bavuddeyo okwogera ate era ne bamuwa. Shiba is not someone avayo n'ayogera naye kati yakoze podcast. Tugenda jiraba era tusaba ateekeyo endala n'endala nze wendi okuziwuliriza ate nga ndi team Shibaholic ku mutima wano Shibaholic wano ku mutima wano ku lo asula wano mu buliri bwange ye ayina ekifo musoke mutu wawe ebiriro liro ba Shibaholics Neza omulindi mwaganira wasobye era ngamba munnange ediya wasobeza kumanyi teweerya ntama naye nange nno wabanyiiga kubanga siyandiisa era wakola ekirungi ne tumuwagira tetugenda kubeerawo nga te abayimbi tubasuusuuta busuusuusi okitegeera wekiba nga kibe kibi tegedde ku munnaffe kyekituufu ate tewali kye yayogedde nti yamuvumye just yayogedde bwogezi bannange buli omu asigale mu mukisa gwe buli omu alina omukisa gwe tolulunkana waba awulira bubi nti bamwogeddeko naye aveeyo akola eyiye oba amire ejjinja nze bombi mbagala naye Shiba yansula ku mutima ne Spice mwagala naye Shiba ndi ku mutima wano nze njagalako Shiba nze kwesiva naye nga webale kuba by the way kankubuli ekintu kimu Prima webale kuba abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tucaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.